olwo abadde afaaki waliwo atamwagaliza we South Africa asunga we Poland Rema asobola okwekweka nga one tujja mubanja ebintu maama aguddemu emba nze njagala okwebaza abayimbi bano n'apakira n'abakuba engalo nga bamukuba ebifaananyi abamugaa sekako Rema bannamulondo oba yateekamu oyo mwami naye tatukooya waliwo ssente z'otoba nazo naawe mwebanyumaedda kukwata mutulaba ndinekayo wisdom gwe tugenda okukwata tuwayamuko wana ensonga nyingiko naye nga nagala okukwata nga mbajjukiza tiro tuwemu ne bannaffe ba Beat Squad Collection basangibwa ku Uganda Plaza maliro gwokubiri KP84 batunda ngoye kuva mu ggwanga erya Netherlands zituuka mu ggwanga erya Uganda so okukwata Uganda ogula ku ngoye ezo tubeera mu season n'obeera nazo mu ngeri emu oba endala ndowooza sebo ne ba Brenda Beauty World bayisizeewo ddala lumu si bayisaawo sooka congratulating ye ng'oli wala onalina kuba wala mbadde nze ndabika sooka okuyozaayoza ndi ambassador wa Brenda's Beauty World Brenda's era njagala kuddayo kuba obudde tebwammala Brenda's omukyalo oyo wa Brenda yanneewunyisa bw'ogenda n'ogula ebintu bye yabikolwa kwa kale tabyogerako sente zaafuna azizza mu bantu abanaku ajjako ko kyajjayo alina abakadde nagulu alina asimanya waayi vidiyo zonna weeziri zibeera wali ku dduuka lye ekisinga obukulu bw'ogenda yakugjamu obutwa atunda sikini bw'ati n'akuwa oyiro n'akuwa ki so ebyokwekolako tebiri ku balenzi bokka naye n'abasajja so yansayinize nze omu ku bambasada ba Brenda's Beauty World era ngamba abantu mwenna n'ojja mu Uganda oba oli Bulaaya ng'olina omwana oba omwami wo osobola omusindika ku Brenda's leka tuwagira abantu abatuwagira gendako ku Brenda's akwatemukko ne t-shirt oziraba diiru yabaddemu mmeka ezo zeboogera ziba za kyavu bw'olabanga omuntu ayogera ziba za kyavu naye nga kati nga ffe simanya nyina ogenda okumukolako naye lwakuba kati nze kwegamba nyina Faiz Cafe anti kati Faiz Cafe yangamba alina okundiisa buli ddakiika Faiz Cafe ebyaddala kyenebaza mukama abantu bensayinize nabo bakola ebintu ebiri waliwo omukyala yakubana nga kayengenza Faiz Cafe omusajja nga atayogera papa bitya nemukama omusajja abize kati obadde oyagala ayogera naye ngeno kitegera bukosi muwala omwana bayagala atuuka anti kati amusanga ali bize nankubira naye nga omuwala bukosi Faiz agala byokula era naye kyesinga okulanga kwa Faiz ye pizza nze nali nava ku pizza kwana nziye nye Bulaayi my god jojireko ya Faiz Cafe mukisabe erimu enkoko ne nanasi ojja kutya na nkoko mitwala eji extra large ojja kwewuunya enyuma okulya nga ateecha nze Faiz yansiza ku pizza ze Uganda kati ate akola embuzi namba bwati n'agikuwa naye nga nanga nnyo pizza of course nina okulanga ebintu naye pizza kubanga najagala nnyo pizza n'embuzi naye kubalwa kwandya nnyo pizza nenjagala nnyo kati abantu bensayininga nabo baba nga beebo Eddie Chicken buli ye nina kuyitawo kulya naye lwakubanga munange Eddie Chicken aliro fiti olya nagamba bakuwa amafuta olita 5 anti kati abasajja abajja otusayininga one nagamba kaye sikusayininze nti yes neetaaga okunnangira naye olina kyokola mu Uganda so ngamba abantu Eddie Chicken yaguddewo branch empya eri awo Makerewo otuuka ku Gospel Church ng'ogenda Nankulabye ku Sapporo okyama bwoti bw'oba ova Nankulabye naye kyekidde bwayise katono nnyo Eddie Chicken era nakupanda okalaba tuwagira abantu Eddie Chicken mbawagire ali ne wane kamoocha oba gendako ewa Faiz Cafe wandegeya sana okuba kusimye Faiz Cafe ali ku kizimbe kya Stanbic Bank wansi mu basement bangi nembeera n'omusajja Paradise Estate nali nagaana okulanga ebintu by'ettaka nga sibyagala sikola omusajja amala kundaga ntandikwa gy'alina nenkakasa Paradise nenfuka ambassador yakola ekintu nenkyewuunya yaŋŋamba kaye
nze omuntu waaba wamazima nsobola muzimbira ennyumba eyaddala azimba ennyumba asobola n'ogizimba wakozi nga takwesiga n'agimala n'omusasula kibanyampola ali kasanga ti Paradise Real Estate era ogenda Kai Wisdom official gisangayo yes ye kyakola kyekyo ali mu mataka bino kati nze nali nti abantu b'amataka kubanga abantu bababbye nnyo so abantu bangi n'ogenda ku kigambo ky'ettaka abantu babeera bangi kati waliwo oli musumba success ye asimba miti naye mulanga yoyo oli gwera basange gayaza oyo asimba miti era ngenda kugenda mu December okukwata video z'abantu tebali no mu Uganda wano abamu bansindikira ssente nemunange omanyi nti nno oba tolina ttaka ye n'agenda ekayungo bawa na ku million 2.5 n'afunira ettaka n'asibako emiti between 25 ku 13 n'agirabira okumala omwaka mulamba nga gimaze okukwata n'agikwa ku million 2.5 eryo ettaka liba liri okumala emyaka 7 kalitunsi anti payina yonoona ettaka basimba kalitunsi ate mu myaka 3 n'otemamu emiti nga 5 okuleka giri gikule bulungi n'ofuna ku nusu million awo nga 7 kati ate wobanga gw'olina ettaka lyo akolera million 1.5 n'akusimbira emiti gijje abalina kugulira ettaka takula alipangisa emyaka 7 ku million 2.5 koze 2.5 n'akusimbirako emiti aye n'agirabira okumala omwaka mulamba pasita kati abantu abo bajja ne bagaba Wisdom twagala okwongerako ku kye twagala nti mbeera n'omusumba success w'emiti Paradise Real Estate ye yattaka na kuzimba nemanya abantu bange bebulaya n'abali mu Uganda osobola teesa naye nakola byakolera nemba ne chicken nti akola delivery chicken Edi ye n'omugamba njagala enkoko namba bwenti ne weto boliwo n'akikola nemanya nti Faiz Cafe ye Faiz Cafe yadira omukyala yalina birthday mukyala ali Bulaya ng'alina omwana we wano n'amugamba ngenda kukolera ensaniya 4 nga ziriko enkoko bitya ensaniya 4 naddira ensaniya 2 za bazati salad naddira olusaniya lumu nga luliko chapati naddira juice bitampe ku 10 nenga manyi sente zagamba $10 emitwalo 38 nenga mbona omusajja afuna atya so abo n'abantu mbawagire era mbagala nnyo mbalangira ogenda Kai Wisdom yakulwakaye kubanga ne Kai musajja waddala kati ono Brenda akulaga abantu n'embalaba abazze singa siki singa tuzimba omutima naye olwokuba ti nawe otubeererawo n'otuteekako n'otuteerawo kyotuteeredde osobola kumeera yadde akasajja ate nekino kankyogere ndowooza tebampa sente ziri awo nti nyingi oli agamba service kati olaba omusajja wayo TV owayo TV deals nti ayagala programu zenkoze wenjikwatanga ku Uganda byogere ng'eyiseeko ebbanka eri mu Wisdom emala oyitako ebbanka n'agiteeka ku yo TV ku gundi yaabwe bangamba abaana balani cruise bangamba ebali e Dubai tishozi zaffe abaana bazisalamu siddi ne bagenda ku gundi eri duka badde sikimanyi kati no nagenda ku duka paayo kakalamu awo bayinganda nnyo era bwe kye bakola e Dubai ate kye bansesa oli ayimirira bwati ku dduuka downloading wali wifi zonna wamala naddala zirimu kaye wamala downloadinga ku data wali ku wifi n'atambula n'ateeka ku CD n'alaba one by one so buli muntu yenna nze ambeereddewo mbaagala nnyo so abantu abamu bampa kati Faiz ye kulwakwa okukwatibwa nsonyi n'oli emmere kuva ku mande paka ku mande awula ate nawe ina kalakita eyange nze nagambe wa Eddie Chicken awo asooka nendyawo ogwasoka Eddie Chicken n'akwata sente n'azimpa nalina kaiza oyo ne tuddayo olala nga tulina Natalia nawe tukwatira fena n'atuwa nenga ye musajja anaaba atyula nali mpitawo olumwawe nangamba mwana soko jijangu nendya ngendo laba nkutte seko waza asikyaddamu giyita nga nebyolya birungi nnyo yapaaka enkoko kagamba bambi mwagira abantu bano oli ebintu otunulya Eddie Chicken namubuuza kati gwe chips zino zikola otya nambi nnyonnyola nangamba okay nga tabiseera kyenebaza ku bano baggayi tebaseera n'akuwa kyevala nebaza Eddie Chicken ku byagaba nti wadde okyogera kiba substantive nti olaba nti Brenda akulaga nti ozze skini egaanye n'agituulako n'agikuba paka weetereera nti nkulagawo ekiriwo ekinyumira ku Brenda nti sente z'omuwagira aziddizaako ku banaku so muwagire ku bantu bonna abatuwagire kale abatulaba ina gye musinzire okukwata mutwe tubadde tuyiseeyo kaawo kubanga abo abantu abo nabo tubayisaamu
naffe balina kye batugatirako mu ngeri emu oba endala ate musajja kaye alina omugongo gwateerawo abantu mu ngeri emu oba endala so tasobola kuzibirira abantu naye omusajja yankubiddeko okejjoba naye nga yagala nakaba ku ssimu nagamba oyinza okulira nakayaawe nenjogerako naye nga mpulira mwagala nnyo oba ali mu USA naye erinnya saalitegedde nangamba ontumirangako gayali osebingangako ku nnamba ezo yankubidde mwaka ogujjanjala agendako mu Amerika maze emyaka ena sifuluma wano naye wali ongambe tugenda fedda anti kati kyensaba bannayuganda nsaba bannayuganda bali mu Amerika oba Bungereza mututwalire waliwo kye bayita work permits tulina abantu kati ngaawo mu Amerika tulina farm osobola okukera n'ogamba tulina show wano kasi totya n'oba tulina apapula yo apply ne batutwala tetusobola naawe tetusobola kati nze temulaba aba UK banninza awo ngenda bagamba we tugenda okuba ne bagenda okujja nabo tugulewo kati newuunya mwana abakyali baffe ab'e South Africa munewuunyisa buli ankubira Wisdom kati nali awo ne bankubira nga batute bakeizi Wisdom tukusuubira ate tozze nembaga mwampise naye bagulya abaana tiketi za bwereere ate tebatututte ne South Africa wanguko ojja ogenda osaba visa yawo olitegeera tisi wangu abasajja beeyagala genda ku embasi yaabwe olabe wano ku Lugogo bypass gwe gendawo olabe baali bakumye ku visa ku nsi ya Afrika lwaki tubonaabona tulina abaffe nze nafuuka wa ku mugugu tofaye mutuyite nje ne kakalamu tubakolere eshawe zaatabi nze mbeera ku mugongo sivaawo naye abaana b'e South Africa Tata Santoni bali naawe yagala genda bagenda ne baŋŋamba ebintu oyo yatuggala esente za air ticket we ziba zibuze tusooka muyisa ku ttaka bisho olunaku olwaleero amawulire olunaku bwagenze otyo olunaku olwaye nga gabutukidde social media na buli wamu ye Rema okuba nga yazadde omwana we ekiri ku mimwa gy'abantu mu kaseera kano biri ebintu bibiri ekisooka wenalabira vidiyo eno wanaaba nga akikoze is good ne pannawo tukoledde vidiyo eno adde tanakubate nga akikola Eddie Kenzo okuyozayoza eyali mukyala we okuzaala oba okuzaalira oba okuwa amaalo sisite owokubiri ekirala ye Rema okukakkana ku lubuto n'alukweka emyezi 9 nga buli kaseera yeegaana era ekyo buli omu agalaga nti olwo abadde afa ki waliwo atamwagaliza kati kankubule muganda wange omuntu okuba sita tebakyogera bwogezi biba bikolwa nze lumu waliwo omuyimbi gwenjagala mwagala kubanga ali creative ali kibamita babije ngana Aziza Zioni n'Aziza Zioni mwagala nnyo kuba nalaba Aziza Zioni mu Jakana band bitya Uganda amanyi okuyimba is everything an artist would be naye ankubirako babije nambuuza naye Wisdom nkwagala nnyo noonya wooliira nzije nkuyiwemu babije hapuna omuzungu ayina omuzungu babije akyayogerwako afuna mukaladi wano South Africa ne waaba omuzungu we South Africa asunga owe Poland abe Poland bavazi bawo kubuulira South Africa esinga abantu bangi nnyo kankubule ebibuga bingi nnyo ebiri e South Africa nga bisinga London otuuka Cape Town nolowooza nti nno oli mu New York Cape Town bangamba kibuga kyamaanyi otuuka era bazungu osobola okutambula n'omala omwezi nga tonaba bavuddugawo bawo bali nno mu Eastern Cape nga tuma kati nsegezaze yali agenda obeera ekipya era n'abafugayo bazungu kubanga nti eri ewaabwe federal system nali ngenda wa ekyokubiri ebyo byebifo anti otuukayo n'otoyoya Bulaaya byebifo byobeeramu eno bakiyita batya nga biri expensive nnyo very expensive atusobola kubeera mu Santon eyo nga waabagagga onaasobolayo bagagga wow emmotoka nkugambye omuntu abeera Cape Town nga tatuuka nko Johannesburg nga naye amulaba ku TV nga gw'omulaba nga actually nga byalaba ebyabaavu abirebubule bino yeewuunya nti biri mu South Africa Uganda yenkana Gauteng is a province omuli Johannesburg Pretoria Uganda weyenkana oba ovuga ng'ova Johannesburg ogenda Cape Town osula mu kkubo ng'ovuga naye ng'oli mu nsi emu kati ate otuuka Durban abali ba ssente n'abaana abazulu wali osala okugenda ku KwaZulu Natal bw'omanyira nti mu Uganda abakazi bakyabulamu obwana butukula kaakati sita nga tuzze ku kiri sita Rema
akomezaawo kiri ekyobwa star ye Juliana era mbadde ndakuleetera nti bagamba nti yateese koppa Juliana kati star kati ne wamukopa oli mukulu we kubanga tulina betulabirako bayimbi bangi betulawana abasina abakola ki bibakola ng'olabya aba Beyonce byali which is you know Juliana okutuuka kati n'oba ofoota tomanyi mwana taata wa mwana we kankuwa example Kaya Wisdom tebamanyi mukyala yanzalira mwana Esther has to be Esther tebakyogera oba serebu nti okulaba Wisdom abamu bakunoonyeza makinde buli wali emmere esimanyi babeeraawo nga tusobola kunsangayo kati Rema is a star woolabira star ye muntu ayise mu covid muno nga muyimbi nga tasabiriza n'atuuka okuzaala eddwaliro lyalimu lya international engeri gye nalirabyeyo si mulago nalabye ka video ka bbaawe n'okutukula okuliwo n'aba nga tebamusondedde teri muyimbi mwavu asobola kufuna lubuto mu covid teri muyimbi mwavu asobola kufuna lubuto mu covid era alufunye nga mwavu olaba atubidde nalwo abamu batanze nakaabo bakabira mu kamera simanyi bba wa mwana simutaata bba bakaaba wesikane omuyisizaawo awo yakaabye ye yakoze baby shower n'akaaba mbuki mbuba taata w'omwana yamweganye w'olubuto kati sita tayogera ebyo sita babaagala bwagazi ku bantu nga bebeerippira nze taata we kati bakyabulamu sita atuuka okuzaala Beyonce yagenda okuzaala Jezi n'apangisa mu Bulaaya yaddira fulo 2 nga teri muntu atuukayo edwaliro fulo 2 nakiraba kwagakaani nga ze Uganda mu Serena basiba fulo 2 nga teri mukozi wa Serena atuukayo abajja baali bapya nga gakaani ali waggulu fulo esooka nga tekuli muntu asulawo yaali mu ya waggulu ne Museveni takikolangako kati abo be banayini ssente kati Rema is a star nze Kaya Wisdom ekindeetedde okulya ku kkubo nze wenda kkubo nali nga ndwala nnyo typhoid lwansonga kutya butwa kwebeereramu nakira kujja n'omutwali tutambula enjala ng'etuma n'agaana okulya mu hoteeri nituuka ku kkubo bwati nayingira mu ka restaurant n'agamba eno nyama mbegera wano ne babega emmere nga waali teyogera kintu kyonna ne kimpa ekyokuyiga sirya nnyo bintu nti byanfuufe naye osobola okunsanga enkoko n'entuuka ne ŋŋamba oli gizze ku muliro oba gizze mu butto osegedde kati oba nga ngudde wa Ed Chicken oba wa Faiz Cafe wemmanya nti neesigawo ng'oguddewo bugwi kati star ebikola star biraba kati alwo abaana ba Kamiliyoni betulaba betumanyi abaana ba Bebe Cool betumanyi aba Bobi Wine ate olwo bo si ba star kati kwaba abantu boyogedde omanyi abayimbi abavudde kyeneebaza actually kino for the first time ne kaneebazeeko Bebe Cool ng'oggyeko bino ebyembaliga bye yagenze n'ayogera ebya Diamond Platinum Bebe Cool ye muntu akoze Bebe Cool ye muyimbi avudde mu generation gye yali n'ayingira mu yaffe kati alamuza ku bya Liam Voice omuyimbi nno okuva mu generation yali mu generation ya Menton Summer najja mu yaffe gye tulaba n'atukuba omuziki ali mu Liam Voice yaleese oluyimba kati yavudde ku bino bambi taata bambi kati yavudde gye nvudde owuliza Liam Voice n'owulira naki abo abayimbi abasatu kubanga kati abaana ba Bob Wine bo babakuuma n'obakuuma kati ye yasukkuluma n'abayimbi abo abasatu Kiriza basukkulumye Abba n'amala jjaawo oba ng'agula lwakuba kati ali mu America naye wanaatandika okulabira mu mawulire ojja kulanga abantu bamusaba Sereti do you know nti abantu nze nyimirire bantu ne baleka omuyimbi nali n'omuyimbi omu n'empulira n'ensonyi ne bamuleka abantu ne bajja omu yasooka okwekubisa ku Sereti namalawo eddakiika ngaana abaali mu kkubo buli omu ng'ajja kwekubisa nange Sereti kyebayita serebu oba star naawe Rema okwekweka yeewala bingi aveeyo ng'omwana akola amawulire Rema asobola okwekweka nga one tujja mubanja ebintu maama aguddemu emba Rema si muntu muto Rema asobola okubanga okuzaala okwo gwe ng'omanyi byayise mbamuwaniridde n'ekyuma abakozi batya ebyo
ebyo ngene babiwaniridde ebyo byonna gomanya olubuto lw'okubanga osusse emyaka era nno obadde ogikoze oli mukaka mu bulungi anti nkulaga kati Rema okukuba kiri ekyobwa sita ajja kujja osirike era nze mwebaza olaba Hamuza kyeneebaza ku Hamuza yawasa mwannyinaffe n'amuleka n'amulekera ekitiibwa ekyo Hamuza yafuuka omusiru mu relationship ya w'ofumbirwa sita olina kufuuka musiru ye Sindi era nze neebaza bba wa Sindi Basindi yasalako enviiri Basindi ze gentleman kwegamba n'aleka mukazi we to blossom ashininge abasajja nno batono osobola okusangayo Katumba ng'asobola okukwasiza sita n'amugago tova wano n'afuuka kizibu naye abayimbi bwenna abasajja abo tulina obeebaza kati gw'omanyi omusajja agenda okukwasa Spice Dano bashiba kyasobola omuviirako kaliya y'okufa naye Sindi ng'afunye bbaawe n'akuletera hiti ya boom party otegedde kati aba era kati I want to appreciate abasajja abatwagalidde bannyinaffe ne babalekera to shine Rema kyakoze kyekyewa sita 2 Rema weebale nnyo okuyita mu covid n'ototuleka nti oyaayaana nze njagala okwebaza abayimbi bano Rema Spice Shiba obutagenda ggulu aye ne Sindi teyandigenze kyemanyi lwakubanga ye president wa Wuma bw'ogenda eggulu n'oyasaamiri oba kale n'oba bitya ogwamu supu nze ne bukeera enkya nendaba Shiba nendaba Julius Kyazo wa Swangs Benon nga bali ggulu we batula mu meeting we bagenda nga ziri nga wezaaliwo industry ya Uganda nsobola n'ogivaamu so I want to thank and I want to congratulate kiri kyowagambye ekya Eddie Kenzo kankubulayo ekintu kimu kakalaamu kyembadde njagala osooka okumaliriza Rema bwe yagendera Dubai lwalimu kati abo basito balaba ne bavaamu embuto kati Rema omulaba first of all muganda nnyo wonna omanyi okweka olubuto mu myezi yageze Dubai mkweruli naye ng'omulaba teruli anti kati Rema ayambala jjukira bino ekyokubiri si buli omuntu akuba Rema ebifaananyi apakira kunyonyamu kuba ebifaananyi kati Rema alinga Museveni no Queen wa Bungereza tomalaga mukuba ekifaananyi buli ali awo akuba ekifaananyi baba ndowoozeera anti kati waliwo ate abantu abamu nga bekigenderwa kyabwe tebaagala kulaga mbugubugu zaabwe ate ne wabeerawo omulala nga ye ayagala ebifaananyi ebifulumye nga birina okulaga bwa sitaabwe Rema okumanya waakabi apakira n'amukuba ebifaananyi n'apakira n'abakuba engalo nga bamukuba ebifaananyi abamugaa sekako Rema bannamulondo gwesitobumanyi ibulina mulondo alina beerako ku mugugu anti alina omugamba sekamu bebi seka ne bakwa kyekyu kati ng'alina kanapakirayo n'abawala babiri wabalaba era bonna bampala empale nga balina musanyusa busanyusa era nze nzikiriza okugenda kwa Rema Dubai lwalimu kubanga walaba baatutte yatwala ebiwala biri ebinene bireka byali bisenga nga birina omuwanirira omuwala afunye olubuto ku myaka egyo Dubai Rema lwalimu naye ekikukakasa nti Rema okumanya waakabi yagenda Namulondo Musesa omulimu gwe Namulondo ogumanyi badde sigumanyi Namulondo kyokola talina musajja alina kuba mu maaso ga Rema bw'ati nga amusesa yanyina omunyumirikiza emboozi Musesa kubadde kigundi alina omusesa kati olaba kati Rema awo afunye olubuto Namulondo alina omusesa nagana waliwo biri ebyali ebinene ebirala byonna bisenga byabadde ku mpale bigenda kulinnya nnyonyi bino wafuna obuzibu yonna olowooza yakitwala kwagala osobola okugenda nebbaawo oyo mwami naye tatukooya waliwo sente zotoba nazo naawe kasente ka Rema weeka gomanyi sente Rema zayingira miliyoni ezo nga dokita wawange azijjewa naye atukooya tatukooya naawe badde sabosigaze obukakamu interview enyumire saagala kufeebya
mwannyinaze Rema. Abantu bakugoberere bulungi kubanga guno muliro tuli ku Rema. Rema ayimbira milioni 5 wano ku mikolo abadde ne nayimbira 10 ngomfulumi ate Rema nno solomuka ntina embaga ejjinja nagawa njagala sigala wakakolo ye Rema. Omwana yalaba ennaku n'aginyiwa yatuuka mu mirembe kyova yali kuseera naga ebintu byeringa alaba mu cuti baku ngalooza bya firimu leka abikole ndeetera gundi naawe kati mbadde kikukyo ndeetera na tuleetanga gundi naawe kakati yasikira busika student oli yakamala bbawa ono Rema abadde akola Rema sente ze bwe ziri kakati Rema akulaga kubanga Rema ye Beyonce waffe wano kubanga anti wakwata Rema oyo gwe otya kati mbuulirayo basita wano kale Bob Wine tumuleke mbuulirayo omuyimbi wano asobola okusitula famire yonna n'asitula abantu 15 Rema be yagenda nabo mulimu Namulonda amusesa mulimu bali abalina omukwatira obugere kubanga yagenda ne bali basenga abamulaba obugere kubanga ati abayo ojjukira oli Hamuza muvubuka yalina omutwala mu nfuufu amusitule amuwuube bwati kati nga waayi bano balina okubaawo kaana kaffe tebakawuuba ne kagira kono omusajja asobola okusanyuka n'akutwala ku woteri ye Dubai ne bukera ekiro nga tokyayimuka ku kitaala abavubuka obatanyisa kati olaba Hamuza omulabira dda nti ali wero beauty yenna omulaba Hamuza dokita wawanyirira nga Hamuza oyo asiba mu jjiini ate agala wakanya professional ye no dokita ngamba ne yefaako kati asobola okukwata ku muwala akuzemu mu myaka ng'ali lubuto ne lukera ku macanga luseetuse ovuga ki kyenkugamba lwaki Rema yatwala basenga bali be walaba Rema aseseetusemu ku myaka ayina emeka sigimanyi omuwala yina atuuse Rema naye tasobola kuba kale Rema muyise gundi Kirakashumba kale yeekana nesitayisi sigamye si mukulu Rema nti alinga Irene Namubiru nekugamba ebintu bino bizibu nti Rema yali azadde n'atwala emyaka mingi nga tannazzaako yalina okweraliikira olubuto lwe n'aluteekamu miliyoni nga 5 tripu egyo ya 5 gokka ziringa 8 tripu egyo ye sita waliwo amukwatirira waliwo akola ki kati Namulondo bamwongerako alina omugenda namugamba yambale nepale nika tojambala Namulondo yabimanyi manyi Namulondo amanyi ebintu bingi tumulabiraawo kandi no wasita nawo bumalako emirembe nenika wakubuulira bubuulizi yona ayambala nebwe sita kati olaba kati goloza lwaki Ejjiriyana yagenda okuzaalira Canada gomanyi bwe bamuteekako awo lwakwati yabiraga wano nga balaba bwe banamuteekako bannayuganda wano bajja kuwaabira bagaye Ejjiriyana ali lubuto kati Ejjiriyana sente ze yamala nga bamujjanja ku myaka gye si kumujjanja kumulabirira nga sita ziggulira wano poloti ebukoto kati kyenkugambye kati buli muyimbi yenna Rema bataddewo level omuyimbi yenna eyeepima mbaoli sita egenda beera train okweka olubuto lulagenga kati kyobola nze mpa respect basindi abo sindi abo okumanya bannaye sindi muwala mulungi sindi ajja mu kamera ng'asibye akatambala bwange nga takoze kopagalo no n'akulaga n'olubuto aye n'avaawo ng'omulaba sita n'ayogera sindi aye nasi sindi nga omulaba atunda bwati ku kamera ng'asibye akatambala takoze enviri nga kyalina kyokka ye lipubanga nga takoze omanyi bawala bameka wano nkusiba ssente abasobola okujjanga sindi nga tebakoze kopagalo mu kamera tuddeko kyakenzi kakati abo abawala bataddewo trend naye abakoze nga sindi batono kasindi ojja musanga okwekolako kopagalo kumukola ki yebayira okimanyi nti omuyimbi basitaawo basobola okwekweka olubuto ng'ekimu ekimukwekwesa talagikako mu bantu nga tekoze kopagalo kati ng'ate wamwekola amukola bubi kopagalo amunyira kati nga wono wanajja mbantu nga tekoze kopagalo asobola okubanga hoho tusobola okugamba ani ono sisita wa kale mukutu gwa Uganda byogere era gye sinzira okukwata ng'otulaba Eddie Kenzo naye ayingidde mu mboozi eno nga bwe bateeta bonna Kenzo afunye kirungi Rema bamuyingizaawo Kenzo afunye kibi Rema bamuyingizaawo
guno sibe munde okusoso okubeera nga abantu batadde ku pressure lwaki Kenzo aludde okubeera nga ayozaliza Rema kubanga ne Rema naye Kenzo yagwa ku luguudo lw'e Masaka wali akabenje ku lw'e Masaka wali era bamugamba lwaki tovaayo nosaasira ku muntu naye Rema aliwo atimbye ebintu bya Eddie Kenzo ne tugamba mama omwana ayagala kuddayo waliwo yatimba Rema to me Rema ekintu kya Eddie Kenzo yakikwata bulungi nze nanze sinenya Rema yayagala Eddie Kenzo banaye mwete mwamanya oyo Rema ina laavu yayita gwanga ku muntu asola mwagala kigera kye fa bamanyi kale bakwamu mufumbo tutyo byogera Rema ayina nnyo laavu kwanze natandika okukola Rema ene sijja byogera nnyo naye ayina nnyo laavu yali Katonda tamuwanga musajja asola kuwanirira ekyo kale kankubuulire nze abantu bambalowooza sirina laavu nze ujja kundaba ku laavu nze mpeeka nze nsobola okukweka omwana w'abandi Kampala yonna kubanga laavu yange ebbanga lyemmaze obanga tonabayadde nze nkubuulidde ate ebbanga lino lyonna lyemmaze nga sigirina yonna ŋŋenda ngikuŋŋaanya yonna eyiike kati ye Rema n'afuna Hamuza Hamuza alinga omanyi kye bayita ekiwummulo wekidda ku Eddie Kenzo alina okukireka naye n'akola ku mawulire abayimbi bagezi asooka n'alekako ne tukyogera kati tukyogera ku wano kati abayimbi show business akireka ne tukyogera lwaki aluddewo tekiri nnyo kyavunaanyizibwa naye kati ngaffe abaayagala bye baamenya ku mitima era olaba mukazi wo nga kati nze ondaba nze oyo Katumba akimanyi nasangako omuwala nga tweyagalako byadda ne muwa entandikwa era Katumba yeewuunya yakitegeera ne muga Katumba nze natural nze saagala kusanga muwala nga twali tweyagadde kuwadde tetwagenda wala n'aba bubi naye ndabyeko ku basajja nga ayagala nnyo sanga abawala be yali ayagaddeko nga bali bubi wakusanga okola bulungi kimuluma nati waliwo n'abakazi abamu abayinza okugamba waliwo wano mukwano gwe badde nalangaga nti uno kati ali kusima agiremeddeko nakati ali mu kwetonda ali mugambo nali simanyi nti osobola okufuna ku ssente abakazi bakikola nnyo lumu nja kukolera puroguramu ya laavu yokka nkunnyonnyole naye kati bw'olaba mukazi wo nga Rema tunira Hamuza n'ogaba mati baba yamukolako obaani abasajja ageze okulumwa yife tusabika gwe fa balaba ku nnaku ya Rema nze Rema buli kyenda bakyakola njagala mufuuwa ssente waliwo akavubuka akamanyira Rema tonyumiza akavubuka kali enzi Rema nze buli kyenda bakyakola njagala mufuuwa ssente alumye buli obuvubuka obw'ekisiru kati Hamuza akola ekirivu bwati n'olowooza kyawuulu atunula bwati Kengo nawe abikola nawe omusajja w'amaanyi bikolani buli gwe mumuleetera agamba buli gwe mumuleetera amwegana mumuleetera jasi mwini simanyi baani waliwo omwawo bagamba mu Brazil nze kyenjagala Kenzo sigamba Kenzo tinga nali Kenzo nandikoze ekintu nendeeta omukazi simanyi nenewe kati olabanga omusajja ajja musobola bw'olabanga omusajja ng'agira oluusi tubaamu ne kali Rema is doing good Rema omuzanyisa is doing good Rema tosobola okitegeera nti mumpi yawanvuwa laavu yamuwanvu yalina ali bwati according kugwe ku observation gy'olaba n'essanyu eriri ku Rema olabanga abawagizi be tebajjula naye mwennyini tajjula na buli omu amuli arawundi alabanga yafuna Rema bano bonna abamwepangirako mukwana bijjukizo Rema bonna gomanyi bameka abatuna Rema bati nebagana nafiirwa Rema atunula bwati n'atunula ebiriyo nga si byakwekuza waliwo ogola muyimbi ng'afa kutunuza buno Rema kati atunanga Rema yalina bimpo naye bimpo zaali za bwavu etiziraga ne Rema kati yatuuka nga watu yeegaaya nga ne watakaka bimpo ejja nga ne wabeere waka ne Hamuza nga ate Hamuza bamuwomeka nga tebakoze balya naye omusajja ng'omuyingira alina n'eddwaliro ery'ejjinja ssebo libeere ejjinja bali abasooka bagabe babajjanjabira ssente ezisukka emitwalo 5 bulina amalwaliro agategeka gali Kampala
otyanga nobeera mu relationship obanga nobeera mu relationship nga relationship eyo okutempolampola naye buli wamu okubirawo banemanyi okubira ali eringa oli mu haipu naye ne wano okubangosiriiridde olaba nti oyingira mpola okumanya ate gwe otya relationship ogibalyanga ku baana tulina omwana wa Raymond babeera naye omwana alinga abeera mu Hollywood otunira amaalo gwe omukazi asobola okulabirira omwana wo ngoma kyagamba ena kyogamba kati amaalo osobola omutwala mugana amasomero ga UPE Gasiya bagayita bisiraani bizibu bikugoberere otegedde gwe kyenga amasomero ga UPE bagayita bisiraani bizibu bikugoberere gere maasi oyo amaalo asobola okugendayo kisinziira nange olaba owange sisobola mutwalayo kati olaba gwe nakasongolwa products mekayunga tusobola kutwala kati ogambe kyenkugambe nzola omusajja eyazze naŋŋamba kaye bannange mutufuze omwana we alina gundi ono omusomesa asomesa international nemugamba kati kaye buzidomu omwana wange waba talina private tutor ate anaaba nawaaniwuwo kati olaba nesoko nkwate mungalo gwebale kuba namagezi totwalanga omwana wo mwago simanye ebizibu bisiraani bigoberere zino emboozi zitandika okusobola okumirirawo ng'oyogera ku radio tetuweerera abaana bammwe akulira oti owekalakasa akulira owekalakasa gavumenti etufuka bubinga tetuweerera abaana bammwe basonga mu ggwe ate si omutwale wa mama night ng'osasulayo emitwalo egyo naye nga tawadde gano mbwe Gasiya mbu bakuweerera abaana mbu UPE anyway mukutu gwa Uganda byogere era gyesinzira okubate nga otulaba mukutu gwa Kaye Wisdom era gyesinzira okubate nga otulaba wekitewe kiri congratulations Brema webale kubate nga otuuse kwelyo kula twade tuyisizaawo kaawo tunyumyanyumyemu ku nsonga ze tuli basanyufu ku ekyo kyeyatuuseeko teri akiwakanya era teri atamwagaliza kwate nga atuuka ku ekyo kubanga n'ekigambo genda bugenzi muleebo omutima tegubaamu musajja n'omukazi obwo obwana bwe bazaalya mu nnaku buyoka obwana bazaalya mu nnaku bwe bubwa n'emitwe minene bwe buyoka bwe bulwa kati oyo omwana omulaba katonda ne waba ayagala nnyo gomayo emikisa egitambulako oyo omwana fena tulute bannanga atunulaali osegedde ng'alina akayindo kati olaba omwana wa Bobi Wine yali akatuuka kampuni n'emusayininga simanyi ya pampa era kyova olaba oyo omwana wa Bobi Wine owa myaka ena wetaano ina oyo omuwala gwemuyita Suubi ndabayo engeri gy'ayogera baana bameka including mine otunira omwana oyo nga bamutaddeko kamera ng'ayogera noga bannange kati abo abaana be babasita olako ojolayo interview wange gwejakola ate yayita eya Simon yamubuuza what do you want to do in life nga wamyaka yalina eje ena namugamba I want to be in the TV alakubeera mu TV munda why wabeera ku DSTV abaali awo nga taate bamutadde ku TV amulala ne mu simu ye byamanyi naye ozadde omwana akulidde awo simanyi maama we muto muli awo mwenna naawe gavumenti ogyagala nnyo Gasiya muli awo mulima buli yera gyesinzira okuba ate ngaotulaba tulina ne Peter ali ku kamera ya Uganda byogere ate ali ne ku Kaye Wisdom official leero yakutte ne Kaye bali natudukeko ku nsonga ya bijirwa omunanoopu mu kaseera kano tutuukidde olunaku olwaleero nga batandise nga poliisi evuddeyo netegeeza nga nti kituufu ekyakwasizza bijirwa yabadde yenyigidde mu kufuna ssente mu lukujjukujju ng'azijja ku deputy speaker owa parliament ya Uganda Anita Mondi. Mu kaseera kano omuntu yandibadde yeebuuza lwaki bijirwa yandibadde avaayo n'akemebwa mu kaseera kano n'atakemebwa wali eri ekyali nga kiripooti oba omukyalo ono gwe twakolako oko mukyala we abaddeko mu nteekateeka y'okukwate ng'atunda mu bbaawe amutwaleyo eka eri afune ku ssente. Ekisooka Kakalaamu kozi wange mbe mukakamu Kakalaamu kankubuulire agambe mukakamu obadde mukakamu Kalaamu kankubuulire gavumenti ye NRM oba oyagala ino dokita agimanyi tusobola okukeera ku makya ne baga dokita oyo yakutte omuwala okimanyi nti tusobola okukeera ku makya Kakalaamu owuliranga nti Wisdom alina omuwala gafunisiza siri baba bapaze nti bagenda kunkwata mu ssaawa 2 bankube n'empiso HIV owulira ekibozibozi ekitambulira ku Segirinya sajja wange Segirinya
tekikwewuunya nga zze alina HIV. Kasita owulirayo waliwo bannamawulire abamu be bateekamu n'akuba ekiboozi n'agugumula bannamawulire omusajja mulwadde wa kigere naye oli n'awandiika nti mulwadde wa sirimu ekitegeeza eitha bakikoze baagala nga bwe bakikoze kigenda okuvaayo nga ki kyova olaba Segirinya ali mu ddwaliro tebakkiriza muntu mulaba including mukazi we ne maama we naye nga kuliko aba prison aba military ab'amagye ne poliisi. Uganda eno kankubulye kakalaamu waliwo abantu abagenda okwewaayo nga saddaaka kyembasaba mujjukire abaana baabwe mujjukire abaana bakirumira abamubiru ani ono muvuuka gwe batira nga ne Boboine Uganda mujjukire abaana ba Yasini Kawuma. Oba oli mu America gamba nti abaana munonyeza abaana bano nga omwami ono ali Canada azimbye ekijja ky'abasudde tiriragana kweraga akizimbye amalalo g'abasudde. Now tuvudde okukyogenda kusegirwa Bijirwa mulaba asobola okubanga twogera n'aba gavumenti asobola okubanga oyo omusajja omukazi mu Eastern munne actually district zerinaanyi Mayuge simanyi bikoze bijja Kalamoja berinaanyi basobola okuba boogera nga ba Eastern era nga yeyamuyise n'omuyita motoka ye netuuka bwe era Mbijirwa akimye miliyoni 10 najjira mu motoka ya Nuupu yabula aba nanga kino ani Peter mbuza Peter ozimye miliyoni 10 kololo n'okwata motoka ya Bobi Wine eya Nuupu nojanga okivuga esi yonna ng'ekola ng'omanyi nti omukazi alina kamera ng'okimye miliyoni 10 ogenda ku gate ya woba okima ssente akita omugamba kankusange mu office oba ku hoteri omanya Mbijirwa bamukoze akabadde golifate nga kazibu kuvaamu kubulidde bamutute mu kooti tebannamutwala mu kooti tannayogera tetumanyi ki mayindi ojjukira Mbijirwa kati kankubulire Mbijirwa kye basooka okumukola basooka mujjako mukazi era mwe abatamanyi Mbijirwa mumunoonyerezeeko nalabye abantu abamu nga bamuvuddemu temuva mu bantu balwanira Uganda kuba beta lwakubanga mwe abannayuganda temuggwamu maanyi bagenda tukola ebintu bingi bajja keera gwomumanyi ondaba n'abawala mbu baabano ondaba n'abawala golooza nze teriyo bankwana nga bawala basobola okukeera ne bagamba Wisdom akutta omwana Wisdom basobola okukuba sitoole Wisdom akutta omwana namusiga sirimu ng'omwana super alina sirimu ne bankwata bubu that moment ne bankupa empiso ya HIV ebyo natubisuubira Mbijirwa nganze eyakuzibwa omukyala w'amagye akozeeko ku intelligence oŋŋamba otya Mbijirwa ku magezi g'alina nga mwakamala Mbijirwa bakola bati woba mulwanyizi wa ddembe nga ba Wisdom bajja ne bakitegera nti olina omukazi ne bajja wa mukazi bo namusimba miliyoni ngaaga namugamba tandika ng'otuwa info n'omusajja tofaayo ne bakuleeta n'omusajja kwana nolaba ng'omusajja akussa dde obwavu oyo omukazi wa Mbijirwa yali yamuzimbira Nansana kyatuuka Nansana Ganda si kyekyo Ganda mukyala wa Mbijirwa gwe bamuggyako byatuuka Mbijirwa n'akigwamu nga waliwo omusajja omulala ate ng'ali mu gavumenti ng'amuzimbidde Munyonyi oba Munyonyi oba samutinga bunga kati naye waamala muzimbira omukazi n'alwana n'ennyumba ya Mbijirwa ogitwala poliisi ng'ewolereza mukazi naye ng'ennyumba ya musajja omukazi anobye naye ng'omukazi akulaga aleese poliisi ebeerawo ne baganda be Mbijirwa baali bamaze omumunyingira Mbijirwa ne bamutwalako omukazi ne bamuwasaako kubanga kirabika kye batukola baddya mukazi wo n'aba nga abawa information era mwenna abali mu lutalo lw'okulwana olw'okukyusa Uganda mwegendeza abakazi be mulina otherwise muwase babulaayo ati nkubuulidde owebula ati ne waba basibangu waliyo abangu titosobola mukuba miliyoni 2 abamu naye wano Uganda abo abakazi abo nalaba omukazi wa Mbijirwa ng'alwana ne poliisi ng'agamba bakwate ebbawo kyokka ebbawo amulinamu n'abaana byonna naye omukazi nga bamututte ne bamutwala ebbunga n'amaka naye nga nekana akayumba ka Mbijirwa bamulaga nti tebakamulekera ng'omanyi kye bafa baagala Mbijirwa yavuwale nze ondaba nze baŋŋamba nti ŋŋenda kwavuwala
era beewuunya nga nkyayoga kyobola bali mu kwolegereza waliwo abayimbi aba bana bampabire mu kooti era mbagamba abantu ba diaspora n'abe Uganda kamulaba omuyimbi yenna naddala abaganda wano oba omuntu yenna nga mpaabidde mu kooti wano mumugaane mumulinyirire tubawaande tubasosole buli muntu yenna gwe bakozesa okuwamba oba okukozesa okusiba omuntu yenna alwanya Uganda otegedde gwe kyengamba kati Mbijirwa bamuggyako omukazi n'annyumba ye bitya bagenda okulaba Mbijirwa alemeddeko kati nganze eyasoma ku intelligence I want to analyze the situation ndi coordinator wa NUP mu Eastern region mbadde nvumirira Anita simanya Amongi deputy speaker ebyabadde nvumirira obadde obiraba no sibiraba kubanga singa tubadde tulaba nga wandika kubanga Facebook za Mbijirwa twagenze ne tuzikebera tetubiraba kati Mbijirwa bagamba ate badidde omusajja w'NBS awo yali akolawo si Simon waliwo omulala n'abanga yasoso kikuba era ali mu kwogera Mbijirwa abadde azze Kololo okutwala ssente no wulira kano kati Mbijirwa njagala mu abatulaba mu mbuulire ovuga otya emmotoka eriko Bobi Wine n'ogende Kololo ng'omanya waliwo kamera n'oyingira ng'okimya ssente za nguzi waliwo abantu abalaba President Museveni naye babula bakiro bagira na taxi ate ayinza okubanga naye aba akimanyi naye yajja misana nze bye tobinkwatiramu Mbijirwa omulaba ali mu kattu kazibu kakuvaamu bajja nakukolayo amaloboozi agamufaanana omanyi kyebakola tekinologi waali oyogera ne badda eddoboozi lye bamanyi ne baliteekako ku ebyo ebigambo ne bagateekayo nti gago be bannanyini gavumenti kyobola ebulaaya woleeta baleetako teepu emu ya arakeri n'amaloboozi mu kooti bagenda okanoonyeza nga sigage wano e Uganda kooti zaabwe bajja gakuba bagambe Mbijirwa wuuno nga yennyini muwulira asaba ssente tegawoza naye banga bujulizi ku misango gy'abano be bannanyini kooti gwe mulamuzi wawa amma MP Bailey nga mulala na mulwadde Uganda buli kimu kisoboka kati Mbijirwa bamutadde mu katuwaayi kankubula akalulu ka 2026 baakatandika dde okukanoonya bagenda kumanyaamenya abantu bonna be bamanyi nti baamaanyi ku Bobi Wine kati Eastern region banoonyayo baradiko ogenda kulaba nga bakutte oyo pasita muwanguzi weeyo omusoga jamula lwe baali muyoolo omulundi tagenda nakoma mu kkanisa gunoze lwaki baagala kunsiba kati ndiki tesibera nze nakoma okuweramu NRM ya Museveni amama mbabazi nga mpadde kaadi nemusigala nga mpagira President Museveni nga siwe NRM ate tetwalina option naye kakati waliwo option gobadde ki n'obutambaalo olaba tuli ku walredio wawo obadde ki twagaliza mirembe no nze omuntu awagira President Museveni atayagala President Museveni koma 2026 kubanga nekana akalunze fe tumanyi gye kaava nze osobola okunteeka no nga nti President Museveni yawangula bagameka 60 nze byebiŋŋamba ebyo gasiya ebyo wa nze tomala gabiŋŋamba era babigamba mu nze tobiŋŋamba nga nze kati nze akalulu manyi gye kaava aka Museveni saagala mulaba ku ballot paper njagala kale baleete patience oba Natasha kyanti kati buli gyakoma okujja afiiriza abawesitana bangi yagenda ofuga byachwezi tubaawo Muhoozi anaafugako ddi wuliriza kyenkugamba teri agambye Muhoozi nti agenda fuga kati Muhoozi asobola okujja neyesimbawo n'agwa n'abanga Uhuru n'akomawo mu myaka 3 kisoboka wamasi kiba kiyali atya ne kati opportunity zonna eza Muhoozi mwagala zimalayo kwegamwe n'abantu nanti kekyenkugamba kati babayo kati ani yali amanyi nti Bobi Wine anajja kati kyayo Muhoozi kyatunyonyola ebyo nti Muhoozi wajja n'obikoze bitya ate lulinga ogomanyi Muhoozi singa yajja ku time yabesigye singa yakola nnyo naye kati tuzze n'omububuka aca oli field marshal Bob muganda wange noboba uze gwe kano je no bitya gasiya tebikyakola kati so ate singa yajja luli kubesije kumi Muhoozi fenna abavuka twandigamye Muhoozi oyo
naye kati n'okulyogera okakakake otegeddeko kyekugamba kyokola banze nakkiriza nti Bobi Wine naafuga wano engeri nze gye mmanyi nali nabyeko muwoozi ne Bobi Wine ku basketball nenge gye baali boogeramu Bobi Wine ali considerate abaddeko newe n'abantu abamanga ag'enjawulo Bobi Wine cannot fail to work with muwoozi. Yes, naye wakati mujja buzi mwe mama muvuze kuva mu 60 tuli ku kimu 60 mutunyumiza luweru Uganda kati jive mutulabe kale wetankuka. Anyway, mukutu kwa Uganda byogere najyo sinziro kwate ngo tulaba yeki mazeyo kye twade ku bijirwa tumumaliriza bulungi. Bijirwa ebyo mbijirwa kati akatukazibu kuvaamu. Naye nze nge yasoma tosobola kuŋŋamba emisana kwana nabe emmotoka yazze misana sikiro. Bwajja emisana najja n'emmotoka ye kitegeeza mbijirwa yabadde ye asobola okubanga yabadde azze kwogera namu istana munne ng'amuyise kuba twogera nabo nga batuule najja namulaka ndi wabbabi nnyo wadde agakogera nange namugamba oyo naakubira poliisi ebyo sisobola bikkiriza kozi ng'omusango gusaliddwa mu kooti ate ne kooti nanka teri mbijirwa si musiru kujja na motoka eriko bipande bya Bobby ngaze kukima sente za milioni 10 emisana ebyo sisobola bikkiriza nonoleeta amaloboozi oba message mbimanyi kampuni z'amasimu zaabo ebisobola nawe bikkiriza bonna bangi nnyo boogedde ne President Museveni nga kati ngamba nti Jesse Bugwaya agenda nakula Museveni mu motoka ye bangi nnyo boogedde ne yennyini amongi yali wa FDC tayebwa yali wa FDC balabanga Museveni bagaye bagenda na motoka zaabwe bayogeranga ne Museveni nga bagenda mu taxi bitya ebyo baba bise ebikutiya nga Besigye tamanyi nga tamanyi nti alina bambega. Kubatengo tulaba nnyo balide ddala kale njaga tuddukeko ku nsonga za Shira Gashumba sinzira okubatengo tulaba njagala okubatenga mbebaza abatugoberera ebbanga lyonna abatwalira mu Dubai bembadde njogerako abatukolamu omulimu ogw'enjawulo awo ne bana abantu abateekayo obutambi bwaffe ku mitimbagano gya Facebook newankubadde muyina ebintu byemukola ebitali birungi temumanya muntu ajjeyo byenkana atutte ebbanga ki okukijjayo era abaana bano bamanyiira akalama kyokola enamba ye eri okwo oddamu n'ogisoma abantu amba bamanyize enamba si zammwe ezo tokoowa anti nabatereddeko kati kuguno omuntu wampa idea noŋŋamba abantu tulina obabuulira amazima nti ebiseera ebisinga oluusi kituufu data oluusi atawaanya so oluusi tuteekamu obudde ogenda okukola mafuta bula naye teekawo ennamba eri awo wansi ya noti 786 37 noti 6 eriko ku support era ekyo kikulu nnyo omuntu n'ategeera nti eno ennamba yakakalaamu kubanga bannayuganda gye bali nze kati ondaba bannayuganda nze ngula gibya 2 ku Airtel era Airtel enneewuunyisa data oba balyamulye n'oba todownloadinza ogenda okulaba nga bagambye 70%. Niye Uganda gye tukoleramu so gibya 2 gya mitwalo 5 nezigwa nagenda okola ne Kasuku wa complaininga ku data buli muntu wa complaininga ne Samson Kasumba so bannayuganda abali eyo kakalamu wagamba mu supporting enamba agisomi nze netaagira ddala support newe badde oleegi era nze ŋŋamba nti namba yange eri 070 49 439 0701494039 eri ku WhatsApp nsindika message ogayo no Wisdom nkuddemu nkubire ku video twogera mu supporting yonna bino byatwogera kwewaayo abantu ambalowooza tufuna sente eziri awo bannange kwewaayo kubanga bano abantu baali bafuga Uganda mu butamanya katuzo gibuusa Uganda twagala ebeere olaba South Sudan yemambuka abantu babuufu buusa so okubazaamu essubi obabuulira ekigenda mu maaso to analyze issues era ogayi weekend ngenda kulya Wisdom data ngenda kulya kakalamu data kwega mukyemanyiize ogayi ne data bano basajja $10 zokka ogayi $10 kanzibawe Mamaroza Robin abadde mulwadde mbu Amarobina abadde mulwadde lwakwa mutya maama wange nalaba ali ng'agize mulwadde n'entya nayangambanayenazeemu situka abaana bange Christmas temulye nze mami Robina yandaga ka vidiyo nensirika omanyi ndi very emotional kati olaba omuntu ng'oyo nga alwadde namugamba naye mbamimira ku ddagala nalaba ka vidiyo nasirika era
unamuwandika saddamu kwogera wadde addamu napeza nti baana bange mmwe bensinga okwagala ne ku birthday ensonga ki yakiwa ssente nga nawe abo bensinga okwagala mami bannaye kwagala nnyo mwenna abantu abanjagalidde abanjagadde sema mukama inafunayo nalongo Sofia ali mu Netherland yasasulira engoye ku boutique eri ennange nanga nsasulireyokko nalongo Sofia video etuuka nalongo yoyo wa wayini kati oyo wa wayini ye mama Josephine wamama Josephine yampa business ne nalongo abeera naye batula mu nalongo nange nsindikaako ngule ku ngoye bannaye n'omuntu ali engule ku ngoye business yono Josephine mama Josephine yamuwagire tugende asindika lega tuzijjayo sindika bannaye omuntu oli ebulaya gamba naye wisdom ono kamuyiwe mu t-shirt weza amaanyi tubeere naye bannaye kamba buli otutambula nga Uganda temuwagira bantu kiba kimenya kyova olaba nze nali njogerako ne basajja biwempa oyo neŋŋamba nayogera ekintu ebintu bino ebimu bye tukola abantu baba balowooza nti tuki eno gavumenti za Africa zisooka kusiba finances zaffe nezisiba we tujja ka ssente nezimanya obwavu bujja kukuba ate olina omwana ojja kudda obakolere so ffe tusibye busibiro mutuwagire mutuyambe neyanziza waliwo n'omukyala bambi bamuyita Nakyeyune yaŋŋamba ali mu Kata webale kukwate ng'otulaba mwena muli bangi bambi tesaba kukwata tubamalayo naye katukomera mu part 2 tugenda kudda mu part 2 katukomera mu part